weewaawo okuloota ng'onoonya engatto kye ki era engatto kye ki? Akati ekirooto ky'ono omukyala yeddira enkima kikulu nnyo era kirimu bingi ebyokuyiga bw'oba okiwulirizza. Akati katukirabe. Omukyala ono yeddira nkima era nga muzzukulu wa Mugema era nga mukazi munyolo. Omukyala ono afunye ekirooto ng'avudde e Bulaaya azzeeyo e Uganda. Akati n'asanga maama we mukazi gwe yeddira enkima oloose ng'ovudde e Bulaaya ng'okomyewo e Uganda. Uganda gy'okomyewo osanze maama wo ng'ali mu kwetegekera shopping, ali ku dduuka era ng'asoopinze ebintu byonna. Ayagala kuva mu kitundu ekimu adde mu kirala, oba ayagala okuva w'abeera adde wapya. Wabula mama mu kusoppinga ebintu abadde munakuwavu olw'ensonga nti engatto emu ebadde mu buzeeko n'omugaa tugenda kugula endala, tugenda genda mu katale. N'aggamba nti factory zaggalawo ezaali zikoleyo engatto, nina kunoonya eno. N'akugamba tolina wojja jjijja okujjako nga tunoonyezza engatto yange enkadde kuba factory yali ezikola yaggalawo. Kalina omugamba kale kangende nginoonye. Akati bw'otambudde ogenda okuginoonya n'osanga owa boda boda ng'alina omukyala gw'abadde aweeseeko n'amutuusa w'alina omutuusa. Kati oli n'abuuza munne nti ssente mmeka? Onoomu n'asirika. Akati omukyala wajjeeyo ssente okusasula owa boda boda. Kuba owa boda boda asirise busirisi. Omukyala abadde amubuuza nti ssente mmeka? Owa boda n'asirikira ddala, tazzeemu kigambo. Kati omukyala n'aggyayo ssente ze zonna atolekeza owa boda. Owa boda kyakoze zonna zimunyakuddeko bunyakuzi, n'avuga n'agenda. Ne weewuunya nnyo nnyo owa boda okunyakulako omukyala ono ssente ze. Akati ne weeyongerayo mu maaso, bw'ovuddewawo nga weewuunya n'ojja osanga wali omuti gw'effene ku kasaawe, wabaddewo owa boda boda aliwo ayimiridde ku muti gwa ffene wansi ku kasaawe awo. Kati ndowooza n'akugamba mu maama ogenda n'ogamba owa boda boda wabbidde oli ssente ze. Kati eyo n'omuvaako. Bweyongedde mu maaso ne wajjawo embuyaga nga nnyingi. Embuyaga eyo nga buli lwejja eyoola omuntu n'emutwala. Bweyongera n'ejja eyoola omuntu n'emutwala. Kati ogenza okulaba mu mbuyaga eyo olabyemu omukazi. Omukazi nga ku mabeere ayambadde akabugo ne wansi ka sikaati ka kabugo. Kati ate omukazi oyo bw'abuuza agenza okuddamu okulabika ng'ate alinga ayambadde ng'Abanigeria ng'ebitenjitenji bwe bityo. Era nga omukyalo n'abuzaawo abantu bw'ati wa ngeri ki? Okitegedde? Era ekirooto kye kimu. Akati ne weeyongerayo mu maaso nga weewuunya omukyalo ono abuzaawo abantu. Era omukyalo oyo bw'azze mu maaso go, bwe yeeyongedde n'ajja mu maaso go, ayingidde buyingiza ate mu ttaka. Kitegedde? Akati ne weeyongerako mu maaso, bweyongeddeko mu maaso n'ojja olaba kirooto kyo nno sikyerabidde. Kirooto kyo nno ndabika nkyerabidde. Bwe weeyongeddeko mu maaso n'ojja osanga kakati nze kannyonnyoleko bye ntegedde. Ebirala mbyerabidde. Nze kasita nakitegedde kuba nakyo sikiwulira. Ebirala mbyerabidde. Akati nnyabo ow'enkima, obubaka bwo buno obubaka bwo buno bukulu nnyo 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 nga bw'okiwulira. Engatto buyinza. Toyina gy'ogenda kujja ngatto mpya, olina kunoonya kyaliwo. Engatto eyaliwo bwe buyinza bwa jjajjaawo. Bw'olina okunoonya y'engatto ey'okubiri. Okusoopinga kwegamba fe ababulira mmwe tukoye n'okkoowa. Okusoopinga ebintu nga maama agenda kuva wabadde abeera agenda ewapya mu kifo ekirala, kye kituntundu ky'olimu walosoze e Uganda. Va gy'oli, va w'oli, genda onoonye obuyinza bwa jjajjaawo. Omukyalo neetaaga kunnyonnyola nga bw'omukuba n'empi. Kuba kati ngenda kuddira essimu mpandiika ekigambo luyi. Ngenda kuwandiika ekigambo luyi nkisindike mu message. Kati ogende w'olisiivingira message, okitegedde ekigambo ekyo kisome nti luyi. Obikkule eno ku lyanda emabega ery'essimu, essimu yo bw'eba nga ya lyanda lino eribikkulwa.
obikule mabega w'eryanda ly'essimu omukono gujja kuvayo gujja kukuba empi 9 ngenda kuwandika ekigambo luyi mu capital letters mbukewo space ngambe nti luyi is direct to gundi ow'enkima kati bw'olisivinga ekigambo ekyo ng'obikkula kasaanikira omukono gujja kuvaamu empi ojja kufuna 9 kubanga omuntu omubuulira n'okoowa okitegedde kakati omukyalo okusoopinga maama yatula maama okusoopinga ebintu naye ng'ebintu ebyo abisoopinga agenda kuva mu kitundu w'abeera agende mu kitundu ekipya kyekitundu ky'olimu e Bulaaya okunoonya engatto kwe kunoonya obuyinza bw'abajjajjaabo obwaliwo ensonga z'abajjajjaabo ezaaliwo va mu kitundu mw'oli obudde bukedde obudde buweddeyo ogenda onoonya ensonga z'abajjajjaabo yengatto mw'olina okutambulira engatto mw'otambulira olinako engatto ya kugulu kumu okugulu okulala engatto yaako yakunoonya olinawo ekitundu ky'obuyinza ky'olinira kyekikuwa obubaka naye tonnaba kukijjuza ekitundu ekikubanjibwa ekirina okutuukiriza obulamuzi obwo jjajjaawo yenna kyekitundu ekyokubiri ekikubulako okitegedde kakati bwe weeyongedde maaso n'osanga omusajja ng'aleeseeko omukazi era omukazi sitiru y'omu y'ono maama yagenda yeeyubula yagenda yeefuulafuula gwe baleeseeko ku booda kitundu ky'amayembe kati omukyala abuuzizza wa booda nkuwe ssente mmeka nga tawuuna kyo kyetugamba lubaale nantawuuna lwaliwuuna lubaale nantawuuna lwaliwuuna alibeera atya nantawuuna aba kuluma nga tomanyi kiddako wooyitira ejjembe ku mutwe ligaana okwogera omuzimu ne gugaana okwogera emisamwa ne gigaana okwogera ne bagala lubaale yabanyenyeza bunyenya naye teyayogedde nantawuuna ng'olina kwongera bunyiikivu kati oli mu kitundu kya lubaale nantawuuna era asobola okukulinnyako n'agaana okwogera ekigambo kyonna ke kaseera k'olimu kati omukyalo we bamutuusizza ku siteegi n'abuuza wa booda ssente mmeka wa booda asirise busirisi n'addamu n'amubuuza ssente mmeka asirise busirisi kati ye omukyala ne yennyulwa n'aggyayo ssente mu kasawo bw'azijjayo abadde tannatoolako z'alinako wa booda zonna n'azinyakula nadduka kati otegeera ki nnyabo nkusaasiddeko mukwano ekiseera ky'ogendamu kyakifiiriza omusajja wa booda liba jjembe eryo jjembe lubowa erinnya lubowa kutubowako byaffe ejjembe lubowa likukyalidde maama nkusaasidde maama ng'olabye n'ebizibu mba naye tulabye tufuna abawala bangi n'abaami abavudde e Bulaaya ne bajjako mu bifo byaffe n'okutereeza ensonga kati nkubulya ekibeera ku gulawundi oli n'atuuka okugenda mu banka okuzijjayo nagga abaazibbako ssente zange oli n'abakugu yasindikira ssente azimuterekere n'aggamba yazikozesa ebibi ate amusasula mu situlumenti okitegedde oli n'agaanira ddala omusasula bangi nnyo bakaaba bangi be tuli mu kuyambako obuyambi nga ssente zaabwe baazibba nga ssente zaabwe zabulankanyizibwa okitegedde naye ng'emabega eri lubaale yabalabulanga nga tebawulira kati lubaale n'asalawo lubaale bali mukoleramu bulumi kati yeggwe owa bodaboda okunyakulako omukazi ssente zonna n'azitwala z'abadde alina n'asigalirawo omukyala y'omu yono gw'oyise maama kyefuula bino byakulaze by'okunoonya engatto byonna ogaanyi obiteeka mu nkola ono omukazi ow'enkima bukyanga afuna bubaka bumugamba kutandika kwetereza buludde wabula emputtu okwewuliikiriza okulaalika kukola ki okitegedde emputtu esusse mutego ono omukyala gwetaaga kukuba kwasa ebintu ebifaanaganako bwe bityo bukyanga afuna bubaka bumugamba kukola lubaale bukyanga afuna bubaka bumugamba kuzingako bibye bukyanga bamugamba atandika ensonga maama ng'olabye n'ebizibu ejjembe lubowa likukyalidde kyokka ejjembe lubowa litegeeza byanfuna bw'okyankalanyizibwa nga mu byenfuna oba ne wabaawo abba ssente zo ekiroto gwe okirose tewali wakikusokodde ffe tunnyonnyola bituufu bye tutali ejjusa tunnyonnyola ekintu ky'olinsanga n'oŋŋamba waŋŋamba olituuka okugamba nti ŋŋenda kukola kino oba ogenda mu lutabaalo gindi nga tolina ng'oli munaku okitegedde atalibeera na ssente aba talibeera na ssente obusente bw'ofunawo tegwali mugabo gwo kubanga lubaale akubanja wali olina kuba mwavu ekyakutwalayo okunoonya ssente waliwo abaakutemera paasi oliddayo n'osigala mu kasente ke wali olina okubala akakwatagana ku kika kyammwe n'ekikolimo kye mwalina nti mwali baavu kojja bw'avaayo mwavu
Mama yali mwavu, tata bwavayo mwavu, tata waffe omuto mwavu ne jjajja waffe yali mwavu. Kati okufuna enjawulo n'okulinnya ku nnyonyi n'ogenda n'okola eyo chansi y'abajjajjaabo kubanga ogambye noonya ssente zikola lubaale. Kati noonya ssente zikola lubaale ogambye ziteekako ekkomo. Kati bagenda kukuzzaayo mu nfunayo nga bwe yali okolere lubaale mu nfuna eyo ng'omuntu baga nti n'omwavu akola lubaale ng'ekijjulo eky'emitwalo 4 okifumbirako omwezi mulamba kuba tozirina. Kuba n'omwavu akola lubaale si buli muntu akola lubaale nti aba ne ssente. Kati baba baazikuwa ng'oganya ozikozesa kye zirina okukola. Bwe baba bakuwa chansi ng'oganya ogikozesa kyerina okuba. Bwe baba bakuwadde obusente oba bukadde 2 oba 3 oba 4 ng'oganya obukozesa kye bulina okukola. Kati ejjembe lubo walizze, ejjembe lubo omulimo gwali okubowa. Omukazi aggyeyo ssente owa boda n'agaana okuwuuna ekigambo kyonna kyekyo omusamwa nga munyiivu. Omusamwa nga munyiivu tegwogera. Okitegedde omusamwa nga gujjidde mu kitundu kya Al-Qaeda tegwogera. Ekya ninja tegwogera. Kati ejjembe libadde teriwuuna. Omukyala aggyeyo ssente ejjembe lizibbye bubbi ne limalamu omusubi. Bino byenkugamba si byakuteebereza. Bino byenkugamba bituufu. Abantu bangi nnyo batuukiddwako ebizibu naye nga bamaze biroota naye nga tebaafa ku birooto ebyo. Teri kirooto kirimba. Kino ekirooto bw'onooyongera okulaalika ogenda kukola lubaale ng'omukolera ku siteegi. Siteegi yakuviirako okgenda ebulaya onoonye ssente onoonye enjawulo. Siteegi gye wagenderako ebulaya wali obeera na busente mitwalo 5 mitwalo 6 oluusi obumu obujja ku basajja. Kati ye siteegi lubaale kwagenda okukuzza akugambe nti twakutwala n'ofuna enjawulo ne tewagikozesa. Twakutwala n'ofuna miliyoni 4 ze wali tokwatangako ne tusobodde kutegeera kiki zirina kukola. Twakutwala ne tukuwa akadde ne tukugamba kaweddeko tewategeera nti buweddeko. Kati oba busente bwe bukwepansa oba onoonya bingi kale katukugireko ddala. Ndetwala bingi teyatuuka. Tungakoze waavubye. Okitegedde bintu ebifaanaganako bitu. Kati ekirooto kikulabudde. Bino ebiro kirungi nnyo okwebuuza obubaka buno kubanga mutambula n'okumanya. Okitegedde oli bw'akunnyonnyola ekirooto nga kino weefumitiriza ng'otudde ku buliri. Kakati essa lye walimu nga tonnalinnya nnyonyi jjukiramu. Grade gye walimu, standard gye walimu ku wali ofunirako ssente oba wali okola ku sheero oba wali okola mu hoteeri oba wali okola ku mudaala, standard eyo ku wali ofunira eyo standard gy'ogenda okuzzibwako gy'ogenda okutereerezaako lubaale. Nkulayirira lubaale ojja mutereeza nga tolina na 10. Nkulayiridde tubalabyeko abantu abavudde e Bulaya ng'akoze ssente ze nagira ku Suwaddiru ng'alina miliyoni 15 oba 10 oba 8 n'atuuka mu kwetereza mu bifo eby'enjawulo oba mu lubaale tubasanga eyo mu nsozi nga gaakaba gaakomba nga n'okutuuka mu kifo ekyalwanye bulwanyi bamukwatiddeko obukwatizi bulijjo bayambako okutuuka mu kifo ekyo naye nga ssente ze baazibulankanya baazibba. Waliwo n'omukyala gwe twawulira agenda okutuuka ku akawunti nga ssente ze baazibbako. Waliwo neyaziwa omuntu omu oli n'aziremera nga bonna bukodyo bwa lubaale nga bunyiivu bwa lubaale. Lubaale bwakutemeranga paasi n'agenda n'akukyusa enjawulo gikozese. Okitegedde oyinza okuba nga ssente z'okola tekwali zizo. Oyinza okuba nga ssente z'okola zaali zakutereza lubaale. Okitegedde kati lubaale n'alaba nga ate gwe okola bw'oyongerayo. Lubaale alaba ssente ze ziweze ate gwe oyongerayo onoonya kuweza. Lubaale alaba ssente ze ziweze ate gwe oyongerayo. By'oyongerayo biki nga lubaale tabikukkiriza bikuwa. Lubaale agamba by'oyagala okwezimbamu olimala tutereza ffe tuli bikuwa. Ate gwe oyagala okukola ssente ze ziweze alaba ziweze akuwubaka buli budde tugende. Buli budde akuwubaka tuddeyo eka. Buli budde akuwubaka tuddeyo eka. Tuddeyo eka. Tokkiriza ogamba mmala kuweza. Kati ne buno obutono bwabadde lubaale asuubira nti omugeno omukola agenda bujjawo akukube bukubi okole ng'omukozesa 1,000 gumu kitundu 15,000 14,000 ezo bagamba ekijjulo nti kya 10,000 nga ekijjulo ekyo okufuna 10,000 egyo omala kweyiiya nnyo okikolera mu myezi 3. Okitegedde omuntu yakwatako ku bukadde 4 obukadde 3. Kale n'ebigambo bino bye tubagamba ebisinga obungi bibawabula bibazibula amaaso mu biwe obudde mu bitye mu biteekemu ekitiibwa. Omukyala y'omu yayita bamaama owa boda okubeera nga tawuuna kye kisungusungu ky'amayembe ejjembe litumiddwa butumwa kisungusungu okubuza omuntu nga tayogera takuwuuna aba munyiivu gy'oli. Okitegedde kati kyonna kyakoze talinze musasula wabula zonna zazze mu nsawo ezibadde ze zonna azimugjeeko nadduka nazo. Sooka ombuulire maama olabye mukwano olabye n'ebizibu nkusaasiddeko maama
olabye n'ebizibu era ndoza tutandika okusondera nga bukyali okitegedde kubanga lwali ogenda mutambuliza mu kusondera tutandika okukwatirako tandika okuyisa akabbo tukukwatireko kuba kati sente z'olina kiwaani obudde bwonna zifa gwe nezo omanyi nti wazitereka luddawo ojja kusanga teziriiwo nga bazibbyewo zifa okitegedde kyokka ate osobola okulabuka okitegedde ekirooto kyogera emirundi ebiri kyokka bw'ovudde kuwa booda oyo ne weeyongerayo mu maaso embuyaga nejja embuyaga eyo ebadde etwala abantu ng'ebatwala kati embuyaga eyo ebaddemu omukazi era sitiiru y'oli maama eyasoose omukazi oyo waggulu ku mabeere ayambaddeko akabugo ne sikaati wansi y'akabugo kyeki ogwo muzimu omuzimu gwe gutambulira mu kabuyaga embuyaga eyo ogwo muzimu omuzimu gukulaze gwagala ki omuzimu gwagala gwambaza akabuga kali ku mabeere ne sikaati omuzimu gwagala gwambaza lubugo gukubanja olubugo kugwambaza olubugo nga kuliko ekibbo n'akambe tegukomyoko bwe gubuze ne gukomawo gukomyewo nga gwambadde ebitengi ng'aba Nigeria oli mukazi yeddira enkima obunyolo obwava ku nkingizi za Rwanda mutambulira mu bitundu eky'Obuganda n'ekyobunyolo kati otambulira olina okuweebwa olubugo fast olubugo lwe luzza obujja jjajjawo mubereberye kubanga olwadiro muyina ebijja byamunera munanya tituva mu siga lya gundi tuva mu ekiti muli mu Bwakabaka bwa Buganda naye olubereberye bikanga tebinnabawo jjajjawo yajja buzzi kati olina okusooka okuteeka ekitiibwa mu Bwakabaka bwa Buganda bw'olimu bukozesa kintu ekyambalo kyabwe ekikulu lubugo ate bajjajjawo bonna be muzze muziika muzze mubaziika mu mbugo kati olina kusooka bajjajjabo bano abaakafajjo n'obambaza olubugo olwo bano abaakafajjo be bakutuusa ku bajjajjabo bali b'otaalaba kati omukazi wamaze okulaga obubugo ku mabeere ne sikaati era bw'abuze n'oddamu ate omulaba ng'ayambadde ekinigeria ng'Abanigeria kyeki nti oli weebwa olubugo fasti aye n'oddamu n'oweebwa ekikooyi bw'oweebwa olubugo kulina okubeerako ekikooyi ekyeru ekyesibizibwa munda mu ggomesi naye ekika ky'ekikooyi ekyeru ekikooyi ekyekiba ekyeru wadde nga kibamu ebikubo ebimyufu naye ekyeru ekitali kimyufu kyonna okitegedde kati omuzimu gwo gulyambala emirundi ebiri olubugo n'ekikooyi okitegedde era ng'ekibbo kyo tekiriba kyanjulu ekibbo kyo kiribeera kya buso bweru nga kirimu ne waafu zino ez'ebituli nnya okitegedde n'ebirala bintu bifaanaganako bwe bityo kakati kati awo bw'ovuddewo ne weebuuza omukyala abantu bano baabuza biki byagendeddewa ogenza okulaba omukyala yennyini akulaza ezo ogundi ezo process eyo ey'embugo n'eyaki ogenza okulaba nga ajja wooli wazze wooli ayingidde mu ttaka kyeki akugamba nti ensonga zaffe za kusima nsime za Kabaka Bulamu nannyini ttaka ye Kabaka Bulamu akulaze bwa kitaka kya Nawansi wazze wooli ayingidde ettaka ne limumira ettaka mu kumumira kyekituntundu ekikulaga nti oliko bwa Kabaka Bulamu ekituntundu ky'ettaka kikunoonya ekituntundu ky'ettaka kituntundu kya Kabaka Bulamu bwa Kabaka bw'ettaka bwa Kabaka Bulamu mwasombera abantu mwe muli obwa Namumira kitaka kya Nawansi okitegedde ye Kabaka Bulamu Ssebunnya Nabunnya kati omuzimu ogwo guzze nga gwambadde ekitundu kya Nabinene n'ekya Kabaka Bulamu okitegedde kakati awo kati awo omukyala okuyingira mu ttaka bw'ovuddewo yino sike katundu kenneerabidde kano era ndoza kaddukidde ddala mu mutwe kubanga omukyalo olina wootuuse n'ogamba kati abo ovuddewo n'obaako omukyalo omulala gw'osanga ndoza nnyinza okuba nzijjukidde n'obaako omukyalo omu gw'osanze n'omugamba waliwo omukyala abuza abantu biki omukyala n'akugamba va mu kwesiriwaza noonya engatto yange okitegedde obulala mbwerabidde naye era amakulu ogategedde mwana gwe ow'enkima muzzukulu wa Mugema weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.